BOCAT TV Neera gwe ayagala ogenda okukolera abroad emirimu egiri e Dubai wali emirimu nga giri Dubai bagala bakirina gattako ne ba askari nga mugenda kukolera Dubai nobeerawo mpoza ate mmwe abayambako okubeera nga mukola okukola ng'aba warehouse helpers nammwe mwetaagibwa nga mugenda kukolera Poland nga mugenda kukolera Poland gwe naye etaza omulimu ogwo kuba ku noti 7 noti 75 97 ngambi noti 7 noti 75 97 password ogamba SULA yansindise gimuli musobole okubeera nga mumpa omulimu ogwo. Okay, onako olwaleero atuline mwana muwala Lanah Sophie. Lanah Sophie ono muyimbi atajja kubeera nga atubulira n'ebirala byakola. Lanah Sophie, ogamba otya? Ndi bulungi ogamba. Buuza ku balabi ba BOCAT TV. Bananga balabi ba BOCAT TV mbalamusizaako nnyo amanya nze Lanah Sophie banyanjudde mwebale nnyo kugyekumiraku nakwagala music waffe. Abalabi ba BOCAT TV baagala okumanya Lanah Sophie ani? Okusooka bena neyanziza nnyo omukisa guno omwamisi wagompadde okubeerako ku BOCAT TV mwebale nnyo nakugyekumiraku abali eyo. Amanya abampita Lanah Sophie, ndi mukyala muyimbi, ndi mukyala muwandiisi ow'ennyimba n'ebitontome, ndi mutontomi gwandiise poet oba poetess abeera mukazi but all of it abeera poet ate nga ndi musawo. Yes, omusawo nkola mu pharmacy. Oli ayinza ogamba ndi omusawo w'ekinansi. Omusawo Muganda. Nedda omusawo nansi. Yeah, basically. Jeje emirimu gy'okola. Yes. Balaye babagambye poet yoli awandika ebitontome temudwala nti bano ababazi b'ensuwa. Naye mukwano gwange Bobo oluzungu lwamukubyanga nnyo kiboko ng'ekizibu kye kyakwennyonnyolako abamanyi n'omusango ne baba nga si yeyaguzizza naye kasaba muzaani bagamba okwoza kwa mu luzungu nga yakkiriza bukkiriza n'agalamira ne bakuba Bobo oli gwemanyiwo. But anyway, watandika di serious music? Serious music, namutandika ndoza kati mbambala 5 years. 5 years down the road, if not even 6. So it's nduddewo ebbanga nga nsabula nkola ebyange bwenti mpola until right now ekituuse nga ate waliyo ekire kyennengera ate nga mwattu kigenda yiika nga it's very promising. Abasinga wakubidde hit wagambira nti gwe yakatandika lwaki? Abantu abasinga nze nkiyita kuba selfish kuba Katonda atuyisa mu mbeera ezimu okuyamba abantu abalala. Oli wabeerayo ng'agamba kuba kati ennaku zino tulina YouTube channels oli ajja n'alaba ne YouTube channel naga kitegeeza nange nsobola ono wabanga myaka 5 emabega yalina kano akayimba ne tuba nga tubadde tetumumanyi naye tetumutegedde kati which means nange nsobola okugira. Waliwo gwe twalaba ku YouTube yagamba ennaku ezo mbu yakayimba ajja si mwaka tugenda okudda ku YouTube emabega eri ng'abaddewo myaka 13 emabega. Kitegeera biba byakwerabisa naye abantu obabulira nozzaamu amaanyi because we are here to inspire. Nina sessions enkola Lanah's live sessions. Our slogan is to inspire. Okuinspiring n'omwana ali eyo okulaba nga kyakola akisigalako ng'akyagala ate nga kiremeddeko. Ekitegeeza mukwatagana ne UBC bulungi. Ne UBC why? And balina nabo kugira inspiring Uganda. Kakati ogambye oli musawo. Ebintu ebyo bikwasaganya otya okuyimba n'obusawo? Ebintu ebyo osobola if you focused kubanga oli focused ku bwongo teriyo kintu kisobola kukola ki kubeera nga kikulema okukola. You budget your time right, you respect every other thing kyokola butawa kintu kitiibwa kyokola kirala n'onafiya ekimu ekirala n'okizimbya kuba the thing is okuyimba is talent but talent needs nurturing. One day nalinda ba interview ya Cardi B omukyalo oyo bumumanyi n'agamba nti don't be sitting there chasing your dream, only chasing the dream. Chase a dream as you work. A dream is worked for. You should work for your dream. Totula butuza ogamba nze ndi mu kugoba kirooto kiba tekinnatuuka kuwa ssente. Yeah, ndowooza challenges abayimbizi basinze okusanga mu time ya COVID. Ngabadde bakyesinga dream only. Kuchesinga dream only. Tebalinawo mirimu mirala. Omwana abeerawo nga yagamba kasita ngenda wali ne bampaayo kebiri ne luli ne bampa 5 ne jimpisa mu kiro but if you're focused olaba beyond 2 years. I read a lot nti waliwo ela still was Cardi B n'agamba nti
buli toteeka time limit ku kirooto because you never know gwotera okungamba nti muzeyi Jemba yafuuse serebu kati nti buli lweweteekako time limit njagala mu myaka 2 mbere nga nfuuse serebu ogenda koowa buli ng'oli frustrated naye buli lwogamba kankole kyensobola Katonda bw'akkiriza kijja kunsangayo oba very happy. Kituufu muzeyi Jemba afuuse serebu nga n'emyaka gye gikoze. You understand? N'emyaka gye gigenzeredde naye tugende kabiri rather Kasonga Katono. Exactly. Kasonga Katono afuuse ekizibu ku TikTok. Afuuse. Challenges zifuuse nga challenges. Oh my God. Social media yonna ali ku Kasonga Katono nnyo. Yes. Abantu kwegamba buli omu kyaliko. How did you come up with that idea? Idea ya Kasonga Katono, I don't know if we have time okutula ne tulombo Gyenvude. Ebutuyina wano mukutu gwaffe. Naye nze nga Lanah Sophie, idea eno etandikira ddala kuva mabega cause waliwo period where yabeererawo nga getting frustrated n'omuziki nogamba nkubika n'akayimba kaganye. Naye tulwawo nnyo okukola ekintu ffe nga ffe kye tubelivingiramu n'owuliriza n'ogamba njagala nnyimbe nga gundi oba kati kino kye kitambula eno style yeriko lwaki si gye tuba tukola ki si gye tuba tukuba. Naye we natula wansi that was about 2020 I believe before the lockdown. Before the lockdown or no it was lockdown yajja mu 19 nga gwako endowooza but I believe biri mugumu ng'atandika ekirowoozo kyajja 2 nga gwakaawo 2 mugumu wentandikira okulowooza ku a bigger brand of me, a bigger me. Nengamba okay tutenga ennyimba nkoze ng'ennyimba nzitwalayo ku radio tebakuba okay ne bakufrustrating awo nasaba ssente oli agamba kino what am I going to do? Kuba apparently sina manager but I have a lot of people been coordinating nabo abampa ku magezi la nakola boti because nina chance nti meetings abantu mbulamu bwange abanyongerako nagamba osobola okuyimba naye kola boti ne boti and I pick ebiri very essential ebirala nenkola ki nembireka. That's why when I met people abangamba nongamba naye goyimba bulungi kola chimu actually I just met a guy Obomanyi Masaka Kids. I can't fail to mention that guy. He's called Spark. Yangamba go kola ekintu kimu enaku zabagamba osirike kola ekintu kimu kola music wo kola album oteke ku channel yo zimba channel yo osirike wesonyiwe music wa tukutambula tambuza CD. Yes. I really appreciate that guy so much. When natandikira okuzimba kuba nali nkola by then nga nyine nyimba zenkola zalinga 3 nga ngamba njagala nkola nyimba 3 nangamba no Lanah kola album. Mu album eyo temusobola kubula mu luyimba lulungi. Wandika nyimba zo oba ogula gwomanyi ne mu album nyimba 12 oba 10 temujja kubulamu. Nentula wansi netandika wandika nyimba nempandika luli. So eventually process nyingi nnyo nga ntambula nzo Masaka gyenfunye bachali bange Lanah jangu to recording nankolera 2 abamu ne bam frustrating mugambye nina mukana akasente nagamba ate akugambye jangu tukole after that attack frustrating nze music tamkwade because I remember I told you about that story when nagamba nkolera nyimba 3 tukiriziganyiza but eventually yampaka nyimba 2 because actually nakola album This Is Me Abamu yali enokubeera kenyimba 12 eventually nafulumya nyimba 10 mu album. That was in March 2020 right? Yeah. So when zitane nziteka ku iTunes, Spotify bichi nga nakayimba kenyini Kasonga Katono kwekati ngakwekali nenteka nyimba ku iTunes, Spotify nensirika nentandika ngateka ngayo ku YouTube channel yange luyimba lumulumu abantu bagamba omwalo yo ngako naye nga nazikola lumu kati YouTube ntekayo buli mwezi nentekayo oli abagamba okikola otya kumbe oyina content wo wakola lumu n'osirika. So along the way I met Bagzi, a guy by Ronnie Bagzi, my vocal trainer. He's an instrumentalist, a very good guy. Nali eranga woman you get connected here and there. Kubera nali mo guy poet yamun connecting ako. Namga njagala kuyiga kuyimba live. Nanga manyino mvuka gwensolo ku connecting akandi when I went to him ya inache yanda bamu kwa acha nagenda yo lumu ne sitaddayo yana asigala nga nkubira Lanah jaddi tukole by then I had issues ne was getting assorted nengenda
he's like he gave me the ideas osobola tukolenga sessions nenda banga chikola since badenga sina na video senteza video nkolenga sessions mu buyimba wange buli bwe nateka ku album nga bwe nteka ku live sessions yes nga bwe nteka ku channel kuba kati ateka no kawa ka video omuntu eri abanyumira so I started shooting the sessions. I eventually that was around Gwamwenda gwali kwa komeka I believe Gwamwendao we try shooting a session ya soka actually yali ya soka try shooting ya soka then kuyokubiri ne to shooting oluyimbo lo Kasonga Katono when I'm oluyimbo lo duguliza nangamba this is a sexy omanya ine kigambo sexy no oluyimbo luli sexy ne tulukuba bwe tukuba oluyimba ne nkwata luyimba ne nteka kuki ku channel yange ne nteka luyimba ku TikTok nensirika era nga bulijjo nkola bintu byange nteekayo nefunayo basabu nga babiri nga basatu nefunayo views nentambulirawo naye akayimba kano we nakateeka ku TikTok kajja kakulampola aka session ne kapikinga abantu ne batandika okagala ngendo laba likes ntuse 1,000 nga seriously ngendo laba challenges zingidde ebibiri. I had never seen that on my TikTok. You know, in just a space of by then those in that atikatogerera mu November ndoza nearly around 200 followers ku TikTok in just a space of 5 days nga nyingi do 1,000 ngamba waliwo ekintu olumu tubikuli tufuna ebintu naye era bwota acting notategera nti waliwo ekituuseewo mu biro byange oba biwandibanga oyinza okusemba naye nange nalowooza mangu nnyo ngamba kanzireyo mu studio nkole oluyimba luno ekitegeeza oluyimba luno you have it mu version endala yes kati no gyetuwulira new version yeah kuba basically buli kintu kibako n'ensonga producer oli gwe nti maybe I'm frustrating yampako oluyimba lwokka twakola ennyimba 3 naye nampako olwokka nangamba ziyenda nja zikuweereza nga nja zikweza he didn't so nemwesonyiwa because saga nnyo bintu binkyankalanya olwokka lwe yampa see how the song started picking kyendowooza nti perhaps singa oba yaluwako obudde obulala yani bali naye akifuna it could have been a better kind of oluyimba right now two verses nga buli gwenduwa bano ba close bachali bange nawe nawuteka ku YouTube comments ngoziraba akayimba nga kampi kola verse eyokusatu when we tagena mu sessions kwe kukola verse eyokusatu eyo verse etandikira ddala kuba producer Professor Ellie Beats producing oluyimba yakyusa oluyimba nagamba eno verse etandika nze nali njikoze ng'eyokusatu nagamba no this verse should really come here it's a hook nengamba right kati nali soya kudde eri wa producer oli omulala kuba twali twakyankala naye kuba nandigayo bugambye asina sente kanzireewo oli producer bwava ku kibwali ku byansimbi oba nga bana mayo nga aba producer mu baina basaba gundi kitu kidogo see not even kintu kidogo because he's a friend of mine naye nga bomanyi I don't know somehow sometimes ekintu kigwawo for a reason kuba nali namugamba ngenda kuwaayo ku sente ntono nagendayo ne mugamba zowazimu badde njagala nkuwa sente kuba siswala nazoogera cause namugamba ngenda sina sente naye mbadde nsaba nkuwa $10,000 buli luyimba ennyimba 3 onkolere nga sina sente because nga ndooza njogera nakyali wange nga omanyi oba ne bakyalibo osasula amasanyalaze nsasulayoko mu budde bwo naye ng'osobola otuukawo lunaku lulamba n'otuula ne bakuyitako kitegera nga I know bali baba balese sente but at times at least omuntu omukubidde n'omugamba leero mpitemu nti jangu naye n'otuukawo agasa mukaga jukira nina okukola nina okuyiriba eno ku pharmacy wabagambye saa 11 mba ngenda wankomyewo watuuse eri ku 2 11 navayo tonayimba yadde ekigambo ekimu bwe kiti ate n'ozizza ebiseera bye byali bya covid tutambulira ku border transport it was so frustrating naye bwe kiti bwe kyaliwo nti kati I couldn't go back tukyali ku nsonga ya Kasonga Katono nnyo otuwulidde wajavudde na buli kimu ndabye ku challenges zonna zinaye ku TikTok yes girls are crying boys are crying kitegeeza oluyimba lulina feeling ennene walukola after the influence of okukukyala baali bakukyayeko wakolera oluyimba olwo oba asijagamba nti waliwo omuntu gwe batakyawangako but I'm a writer and naturally I am omuntu asobola okuba nga tamanyi I am a dark poet era so ogenda ku YouTube channel yange kuliko bu poems obo dark poet yabaje dark poet or a dark writer ye muntu awandika sad
sad stories tewetaaga kugiyitamu abantu abamu bali naturally blessed teyetaaga kusooka kumanya nti ennaku eruma bweti ayamba omuntu ali mu nnaku no some people are naturally blessed nti ategeera akaakaana keetaaga buyambi teyetaaga kusooka kuba nakaana kayita mu mbeera bw'atyo naye okuyamba omulala no nti I emotionally get attached to such people. Even my very first song, Bowero Lumanyo Komangao, Nzijukira when Nali ndutwala Radio Simba, Mami Mandevia, we end up the first time Yagana Limanyo Mukazi Mukuru, Bigambo Waimba Mono Yimba. Actually I had just left school, like my nursing training. That's when I wrote that song. Nenga message jirimu ya chintu chukulu Gambo Mukazi yafumbirwa densi ya mkubakuba. So that's what I mean with a dark poet. It's all translating and creating a story. Nenga na bete bibula because you relate. Nerango yibye mikwano. Igamba nti ndibye nnyo ate ngera sijja kinafuya nnyo kuba abayiribye bwe ogamba maama ye maama mukadde mukayisi naye nga which is cause love is a journey you pass through this and that. How do you feel that your song is trending? Buli omugola ku TikTok ali mu luyimba lwa miminga lwa kozesanga communication eyo mwagalwawe lwa kozesanga essasi by the way erikuba ku mutima oluyimba luno nze comments zokka lwaki omanya abantu babeera ne bagaba celebrity basoma messages z'abantu lwaki n'abaana abasinga bambi ku TikTok okwo banjagadde I take time okusoma messages zaabwe ne mbaddamu ate olina olaba nga asanyusa nnyo Lanah nzizeemu but why baana bawandika comments olina gamba kayimba nakawayereza boyfriend wange twali twekyawo emyaka 2 emabega ezo message zajjanga mpola oli mu kusooka nga ndozo abalimba but it kept on abalenzi abatya nakamuwereza yansonyiye nakoze nti people calling the song an anthem anthem singo kunewunyisa bebalenzi n'abalenzi bamenyeka emitima mukwano tomenyekangako sibira banga kunjagala byego nange fune yamenyo omutima nawe fune waliwo yagambye nti sinamenyeka ku mutima ne kana akayimba kanka saving for future use yetegekero okutyayo walo comment je nasoma ngoli agamba kana akayimba twale tucyankalanye mne boyfriend wange nenkamweleza nansonyi kati ate nazemu ne muvuma ngenda kamweleza bupya kada sala ko verses soka na mweleza na mweleza kugamba so that's it but I feel really good I feel proud naye nga bwomanyi nti nawandika album eyitibwa This Is Me album eyo gyeri ku Spotify iTunes so ogenda no downloading just a few dollars noba ng'ogiwuliriza era mulimu n'ennyimba ezimu message eyo nga gye nnyimbe kuliko olimba Masi na olimba n'Embeki Katana lwakuba biri mu luzungu but the stories are almost the same kuliko olimba Break My Heart oba waluwulirako bw'oba oyagala kumenya omutima mmenya so the stories kind of relate naye nti luno nelimba Kasonga Katono kweli ku album eyo naye nti maybe this is its time nti lupikinze This Is Me nasinzira ku nga njagala mpandike nze kuba omuntu agamba lwaki toyimba bino nga gundi byayimba bwe nava ku music ew'okuyiriba kankuba akayimba nkwata akasente njiribe ne nga nno kati nkola bintu bya channel yange njawandika ng'obuyimba bwe njagala there is somebody out there ajja okukaagala ne babeera bataano naye nga ye bwakawulira jaga muno omwana nnyembera waliyo omuwagizi wo ayagala nnyo kana akayimba aka country girl kyokka nga ate abakala abalabanga akato akali awo yuno naye akasinga okwagala akeddededda ako kani yakawandika era nze nakawandika aka country girl you know even the story kind of is like that only a country girl bichi so I believe when natandika okwejjayo nze nga nze kiki nsobola owandiika and I identified myself nenezuula omanyi tubeera ku nsi kuno naye ekigambo kibayita okwezuula kizibu but I believe ku kino ntegedde Katonda nyambye okulaba kiki ntekedde okubeera nga nkola people asking you write more songs like this tubadde tutuse ku point eringa ng'eraga nti tetukyalina kye tusobola kuwandiika guno omugigi this generation toyina kyo kyakakasa that's why people are going back vane kwekyo nti tetukyalina message omuntu agamba gwe kuba bukubi bintu biri awo abantu ennaku zino tebakyawuliriza ogamba nti music w'ennaku zino tebakyanyuma bulungi nnyo omukadde yanyuma n'okugamba nti exactly eŋŋombe eyo ndooza kwevolyaga abakafeero be baayinanga ki their messages were very pure naye kati tubadde twetaddemu nnyo ekintu ekyokugamba kuba ekigambo kuba ekigoma
abantu tebakyayagala wuliriza, but I've realized people want to listen. People want to listen to something ekyogera n'emitima gyabwe. Abantu bayaya n'okufuna message eyogera n'emitima gyabwe. Olabe bu videos obu clips tujja busalanga tubuteekengayo omwana nga akaaba nga si kwekoza tebadde mulobu maaso naye nga akaabira ku challenge era bw'omutuukira n'oyogera naye nagamba naakayita mu break up luno oluyimba bannange. So I believe this is me album eyo, it comes back to it nti mpandiika ekiva munda munze, because we are musicians. Tuli Katonda alina messages zatuyisaamu. You don't know how many people are healing because of this song. Waliwo lyagala nakamweleza teyansonye naye bwe nkawulira nguma. Okitegeera? Yes, nakamweleza teyansonye naye bwe nkawulira nguma. Okay, tukyali ku BOCAT TV. Mwebale kubeera mpozi ngate mutugoberera, subscribinga obeere mpozi ngate olikinga. Nasha akyali ku kamera nga bulijjo, Jeff nabeera ku soundi, otegedde. Kakati twagala okumanya tubeera ne challenges nga tuzimba olugendo lwaffe kuva mu buto tukola mutya. Eri mu buto sigenda kubeera nga ngendayo nnyo, naye mu bulamu bwo naddala life fene ya music kaseera kyakali challenging ennyo ke wali ofunye mu bulamu? Kaseera kali challenging, sijja kugamba nnyo nti we have ability to reason out things. Nti Katonda yanyamba bamama babazadde ne bampeerera ate nange nembeerayo ku ssomero waliwo be bawerera ne batasoma nembeerayo nensoma. Nti challenge ba musicians abasinga ze bafacinga is because they don't have tebakola. It's because naye nze my job has helped me. Kwanza jukira nolimba lango lwasookera nze nalwesasulira. Dr. Fizo yangamba emitwalo 2 mu egi. Actually yangamba nkola emitwalo 3 ne muganidda ngenda ko emitwalo 2 nangamba ojja kukola emitwalo 25. My very first song oluyimba nalusasulira emyezi eja 3 nga nsasula luyimba lumu nga bwe bansasulayo by then nali ntandise okukola some clinic nga nyina wenkola bansasula emitwalo 15 naye nakatandika okukola kati nga buli lwe bansasula ntwalayo ekyekumi oba ekyetaano nga nsooka muwaayo kaawo. So I can't say nti Nina, people have had challenges. Naye olumu maybe nobutaguminkiriza and then nobutawuliriza, because SULA you've been part of my journey. You're one of the people ngamba olumu you know okuguminkiriza mukobo obokola chi. Then no kulindirira the right timing. I never knew this song would do like this. Nti ne bwe wandipa pyotya ne bwe wandikozotya, if I didn't have this song, man, I was going nowhere. Namukwano gwange amuyita ambassador Sali yagamba nti bw'ologa atuusizza okufa n'owaana omusawo w'egindi akola omusawo w'egindi akola naye ng'oli abadde atuusiza kiseera ye kyakufa. So kitegeeza gwe tubadde nnyo na challenging times okuggyako mu budde bw'okusasula ennyimba wakyali obuzibu akugamba nti sina manager bannange olugezaako noonye manager, but even with that I'm a person who understands things. Ekintu nki-analyzingira mu positivity. Tinatuuka ekiseera ne ngamba kati sikyayagala kunoonya manager. But kuba mu nsi muno tulina abantu abanene n'abantu abatono. Tulina abantu abagagga n'abantu abaavu. Which means tulina abantu abalina ba manager n'abatalina ba manager. Abatalina ba manager, I believe nti Katonda asobola, because me I manage most of the things in nkola live sessions, pushing my music and everything. Then abankwasaganyizako SULA nkwasaganyizako few friends of mine abankwasaganyizako Lanah kinonga, not even financially naye magezi kino kikole bwoti ne bwoti nensobola okuba nga nkikola. Some of us are not born to be managed, we are born to be managers. Ate kati kimaking it to stand tall, you know. Yes. Like seriously. Okay, nga tumaliriza tulina abayimbi bangi mu Uganda bayira bakuinspired nzo okubeera mpozi nga ate oyimba. Who inspired you okubeera mu ngoyimba ayinza okubeera wa Uganda oba wansiza bwe? Yeah. Mu Uganda there is so many artists abayimba obulungi. The late Radio Mose is so emotional. He's one guy yaina emotions asolo yimba. One day when nali mpuliriza story ye, it was Chaga yali ayogera ku ngeri gyalinga wandika. I could relate. Nti Mose ye muntu eyagenda nga mu Kasonga yali actually ayogera kulimba lwa ntunga nga anoonya kigambo ntunga yasooka n'agamba mpanga, n'asooka n'agamba
nsota nasoka ng'anoonya kigambo kyaba ateekawo naye ng'olumu akaaba n'okukaba such people who used to have emotion. I was a fan of when I was a child tata wange ngayagala nnyo ennyimba za Poker Fair and up to now I love his lyrics nti lyrical maturity owandiika ekintu omuntu n'awuliriza n'ayagala owuliriza manyi waliwo ennyimba z'owulira bw'owulirako verse esooka nga toyagala nawulira ki chorus oba asasambula amabono nakunyiga akada n'olutyajja oba kitegeera nakunyiga akada n'olutyajja akanyumira agala enzimu entuuyo zigenda obbava kugira mukyaze tejja you understand how the guy used to come up with this nti ne bw'olayimba oluyimba lw'amagumba ensonda nnyo gali bayegeyege the pain was in the song naye ng'akujja mu bulumi buli n'akuwa nogawa ikannedigidire so who inspired you mu Uganda ogambye you wanted the radio muze sagala nnyo kubeera particular ne waliwo yawaliwo abantu ewaka and then we grew up singing Irene Namubiru, Juliana Kanyomozi ebweru there is a woman called Dolly Parton. Oh my goodness. Owekkooti ez'ekkale nnyingi. Oli omukazi. She's one woman going so to dance and empuliriza ne ngamba yes. But on top of that there is Taylor Swift oyo ye she's a hustler. Omulaba nti muwala muto naye ebintu bya achieving she's a writer. Kyekyo lwaki mwagala nnyo nti omuntu asobola otula wansi n'awandika album eriko ennyimba 28 nga yazewandiikidde nga kuliko n'abantu abalala bamuyambye. Then another person is Adele. Nti oli era asobola okugamba oh this is why you sing so many heartbreaks naye era ki coming up from the inside nti omulaba ayimba ennyimba ez'ennaku with that passion with that nawa all and twali twewooza nti oba ba artist okuyimba kati ebintu eby'ennaku nti oli aba yakulira mu nnaku omuntu okuyimba ku mukwano aba ali mu laavu nnyo nnyo biri bye nti aba ali mu kwekyaba ng'ayimba feelings ze. No. Most of the people like Taylor Swift bw'ayimba ku buyimba wa cheating break yakugamba yewandiikako but there are some people who have empathy naturally ng'omuntu alina empathy asobola okuwulira omuntu omulala kyawulira ate n'akidelivaringa nti musobola okubeera nga muli baana bangi oba ne ku mulimu omukolera gundi oyo yajja otwogerera olumu nga ne strike teyagitegedde gyeva ng'oyinza nosanga ye muzadde we fiizi yazimalayo naye najja n'akulembera mmwe bwe babanja oba okitegera aboogerere eddoboozi yamwe lisobola okutuuka nga yasobola okukikulemberamu. So that's it with writing. The very first verse ekubya abantu bangi nnyo naye twali tukola ne Professor Ellie Bits n'agamba no this verse yeyina okujja waneno mu kusooka. This is a TikTok song. Bwati we yakyogera by the way eno verse is so TikTok nti omuntu boom from the word go atandikirawo. Okay. Bagsy. Feels like a Lanah's live session. BOCAT TV. Featuring. Okay. Kali Kasonga Katono kambwe kati akatulemesa laba byetulimu bw'oba okyanjagala kikyonde toloza manyi mangi gontaddeko kendeza bw'obanga wankyawa okwano bw'obanga wankyawa ekituufu nze nakusobya naye obusungu bw'olina bungi bugenda nakukukoza ensobi jjukira twali bamukwano nze ebyalavu byajjanga by the way love yo yannema okusamula yannema okusiringa yannema okugattako omutima mulimu ekibanja kati nkulaba mu bifaananyi nga mbijjana ku intaneti eno yannema okusangula yannema okusiringa yannema okugattako omutima mulimu ekibanja kati nkulaba mu bifaananyi nga mbijjana ku intaneti eno yannema okusangula yannema okusiringa yannema okugattako omutima mulimu ekibanja kati nkulaba mu bifaananyi nga mbijjana ku intaneti. Anyway, olala Sophie
akayimba ko obanga weleza nange ba ex bange weleza ba ex iba ex baf ate bayinza okuddanga bali ate ekizibu ninza bageza nagamba mbona ex ali mu kusindikaga ino ba ex bange ka baleno nga tumaliriza kubayimbi boera mu Uganda. Yes. Who do you prefer gogamba nti at least singa nkolayo kolabo naye nja kubeera at least nga tenyongedde okulinnya eddala mu muziki. Mayimbi ganandagadde kola naye David Lutalo. David Lutalo, yeah. David Lutalo. He's majorly engaged Jawandikamu. He's a very good writer. Omanyi kyangu nnyo omuntu okuwandiikira ekintu ate n'okiyimba ne kikufaanana. I mean si kyangu naye ye muntu awandiika ebintu bye ate n'awandiikira n'omuntu omulala ekintu ne kifaanana like omuntu oyo. So basically David Lutalo. Fawamawulire muntu wa di kolabo. Oyagala kolabo yaki. Eya kuba kigoma. Sobola. Balene obugambo obusembayo abalabi ba BOCAT TV nga tumaliriza. Yes, abalabi ba BOCAT TV mwebale nnyo kubeera nga mutulabye ate nga mutuwuliriza. Manya Lanah Sophie. Nina YouTube channel ge maka gange nga bwe muwulidde nti nnyinza obuta omanyi kati abantu bangi nnyo bali kugamba Lanah twala music eno, but people don't know the hustle ey'okutwala music eyo ku radios ezo ne TVs nti osobola otambula olumu CD n'ogireka naawo ne batakola ki. But I've seen people appreciating this song. Maybe olumu biba maybe tebibanyumidde nti nga n'abamu kati abama TV yakweyitira jangu nkuwechi naye nze ngenda bagambira wano nti see my home is my YouTube channel. Yeah, if there is privilege ngoluyimba onaba oluwulidde ku TV, there is no problem. Era nja fuba nnyo okulaba nga nzitwalayo ezijja okubeera nga ziri friendly, ziri friendly gye tuli. Naye tulina amaka YouTube channel yaffe Lanah Sophie, tulina amaka ku TikTok. Era obuyimba mujja kubanga mbulaba nga bwe nebaza abaana ba TikTok buli mukisa gwe nafunanga nja kubeebazanga kuba luno oluyimba terwatandikidde nti lwatandikidde wa oba wa Radio Simba nja nyinza okusooka okugamba nti bo bakubye oluyimba luneeno sijja kwekwasa nti oba ki ne bakubye oluyimba luno. There are even some people waliwo omuntu omu ate no nga mukwano gwange gwe namugamba nyambaako nyina akayimba kange kalungi omanyi mbadde nga buli muntu gwempeereza akayimba kaneeno nina akayimba kange kalungi because I was feeling the song is good. But then nsaba okankubire nagamba Lanah olina ssente mmeka mugamba kyali wange sirina ssente naye nyamba onkubire akayimba nangamba tebijja kuba byangu. But right now omulaba nga akebera ku status yange ejjulako challenge z'abaana nti kati naye awulira ekintu kikoze you understand. So abaana ba TikTok mbeebaza nnyo okubeera nti mupushinze ekintu kinene naddala abaana ba TikTok abaana abavaayo abakajja kuba be basooka ba friends bange ba Rose bani nkolera abaana bazze bapikinga ba big TikTokers oluyimba balotuddemu. Sigenda kuba bakolera buyimba bwe buti kuba nategedde kiki chemunjagaza. My purpose for you is to talk to your hearts, to speak to your hearts. Ngenda keeping on ngambandika obuyimba bwebuti obubanyiga emitima obuzaawo omukwano gwammwe wewaawo ne bwogubanga teguzzeewo ng'osobola okubeerawo nga ogumye. We are going back to the culture of okuwandiika kiki abantu kye beetaaga okubeera nga bawuliriza. Era ku TikTok yange ku YouTube channel yange Facebook Lanah Sophie, Instagram Lanah Sophie, ate ogende ne ku iTunes, Amazon, Spotify, where Desire yona enyimba jezi obeera ojja gamba bugambya. And very soon I'm going to be introducing my app, Lanah Sophie Music app. Ojja kubeera nga ng'ogenda ku Google Play Store downloading a Lanah Sophie Music app ng'ogifuna ng'ebeera mu simu. Yeah, that's it. Anyway, Lanah Sophie emboozi ye teggwayo teggwa malojjo emboozi mpanvu nnyo ne tugamba gwe omulabi wa BOCAT TV tujja kubeera nga tumweyongeza olunaku olulala naye olunaku olwalyo katukize tukome waneeno atugamba ekitumi kyokka subscribing atanaba kusubscribinga likinga sharinga ate obeera empozi ng'olaba emboozi eno esobole okubeera nga ate eggwayo bulungi nnyo osobole okumanya kiki kye tukuleetera waneeno. Neyimbira byange
season egenda kubeera kumeka season ya 8 tugenda mu ya 9 akomawo kati kitegeeza get ready tukikuba live okitegedde sijja kusukka waneno nze Sula Senyonga Nasha ali ku camera and Jeff working on audios mbere bulungi mweraba BOCAT TV Neera.